baffe Aromatic Entertainment yenze Jamila Nabunya mbalamusizaako nnyo. Yenze Jamila Nabunya once again. Embeera bwetyo eriwa n'eno theatre emita abwekitoko kiri saawa zino embeera bwetyo bweri aba Romantic Entertainment bakuletedde omuzannyo Climax gwe muzannyo ogwo gwetololabamu basitaabo ab'enjawulo so basitaabo ab'enjawulo ngojja jenga munange weyenda ku muzannyo guno nana esigala ku CBS bwati update zonna zonna eziba zigenda mu maaso embeera eri wanene theatre Bonita wetusinze kuweereza olaba embeera bwetyo egenda gambe zino zifo zibajja theatre La Bonita waneeno Parliament Avenue so embeera bwetyo bweri ng'olaba abantu baabo bangi banjawulo okutandika omuzannyo ng'ogenda mu maaso abawagizi balaba ku basita baabwe abawagizi balaba ku basita baabwe mpozi bali kigenda mu maaso yes nzanyanga okugenda mu maaso ng'oza mulaba abantu enteekateeka beetegeere sasula okuyingira kyo ekintu kyo kirikadde ng'omanya embeera yokubabonite kimu security kiriya ikucekinga obulungi embeera ng'ebeeraawo bulungi onaalengera wano eri wabweru Romantic Entertainment abantu we bati ali ebwe busambasambyako obeyo ng'ojjamu otuukire mu budde kuba katulaba abantu kikutte abantu balaba nagambe wetumire ku CBS FM UG genda manga tukuwa updates zonna update zonna gonna tubakola kuzikuwa sosukawo La Bonita tugenda ku update zonna taata zonna omuzannyo gwonna saa zinene ya entrance enyani security n'ekuverify n'ekucheckinga buli kimu nomanya ogenda so kyakulagako abantu abawagizi bye batamu siga ku mitimbagano gyonna era nga tukwate nga tukuwa update buli kimu kiba kigenda mu maaso so sigala ku CBS FM UG ogenda okusubscribing okufollowing ku CBS FM Facebook ogenda ku CBS FM ku Twitter UG then ogenda ku www.cbsfm.ug eyo website yaffe naye ng'osanga buli kimu ekiba kitambula mu maaso wanene bwe tuli ngambi bwe bayingirira kyekinga konakona wanege kugenda mu maaso yesikeesooba perception abadigize abantu abaliyo bonna bajja ne bayimusasula ne bayingira emisoso gisookaku tiketi wali eri ekitego kiri waliwo funa bulungi omuzannyo guno abulangera Aromatic Entertainment.
abawagizi baffe aba Aromatic Entertainment yenze Jamila Nabunyamba lamusizaako nnyonnyonnyo. Yenze Jamila Nabunya once again mbazanyiranga Jocelyn omuzannyo gwa Climax. Mwebale nnyo okulaba firimu zaffe zonna but for now mbebaza okulaba Climax ku Makula TV alaga from Monday to Friday. Mwebale nnyo okumulaba n'abamulaba ku YouTube. We thank you so much, but for now mbaita okujja ku shafe gyetegese ku Labonta Theatre Labonta egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 17, 18, 19 olaga lumulumu ekawungeezi. Okuyingira ssente ziri emitwalo 3, VIP emitwalo 5, ye 3 gya ordinary, VIP emitwalo 5. Muje mbeewo mutulabe Jocelyn wamwe yekayeka omukazi afune Butoza William. Tubalinze. Bweyagala kusajja muno bweyerusa kitufu weyerusa abutufu okukiddamu taliwo okuba alina kuba maama wange so simanye bwebamwita simanyi gira abantu olowooza weyerusa inogamba abantu kulibwa muzanye bakarakira yooli era bwomanya omuyena bweyalaba omuntu wamaanyi teekawo ebiboziboozi noyingira abantu bakulirize Yendi Magamba kiri kitiri era bwetubweri walieno ku Theatre Labonta. So ali ebweru ali ewala sambyako bengakwate akatereko buli kimu ndozo kyange kulaza ebintu bino before omuzannyo tegunabaawo naye no bengo biraba bulungi nnyo n'olengera yene nteekateeka. So sigala ku CBS FM yongera mu maaso kusubscribinga ugende mu maaso kusubscribinga okulikinga okusharinga ate okufominga abala babere nga bakola ki batwegattako tubanga tukwa update. Olwaleero omuzannyo gw'amaanyi guli mu Kampala gwogeza abantu obwana gwe bayita Climax bwe mwaso okivunula mu lulimi lwo lwoba otegeera buli kimu kyoba otegeera nga ggwe nga bw'otegeera waneeno bwe tuli yeno Theatre Labonta era ng'okola ki weteekateeka omuzannyo benga okola ki ogutegeera wajje ng'okwata akatebeko bakwaniriza ebitibwawo byonna buli kimu benga ojja yeno Theatre Labonta era nga kujja. So sections ezino ez'enjawulo nga olengeramu entuula ezigenda oba ez'enjawulo nkulambuza kati eno gyendi section eno yeeya waggulu abanaasobola kutuuka mu budde benga mutuula ki waggulu nga olengera yeno entuula ki eya waggulu. So eno waggulu ddala osemba ndozo olengera entuula egenda obeera then wova waggulu kadheni ate waliwo waneeno waddirira waneeno ng'ogenda otuwanga maaso awo nyini nenga waggulu wanwaddirira then nga wenkulengeza cameraman nga wakulengera sigala ku CBS FM yugi tubenga tuku update kati then baproducer b'omuzannyo nga bagenda otuula waneeno olengera baproducer b'omuzannyo era yeno section gy'olaba waneeno baproducer b'omuzannyo olwo bagenda banga bakoze eki batudde ng'ebyuma bw'obirengera bikyali awo bibikkeko kitegeera ebyuma nga obiraba bibikkeko buli kimu ng'ogenda kola ki ng'okitegeera so sekulagako bineeno obenga ofiringa obenga okiteeka mu nkola waneeno okugambye baproducer we bagenda otuula waneeno baproducer b'omuzannyo guneeno okitegeera. So nkulaga enjawulo entuula ez'enjawulo zigenda obeera nga nkulaze waneeno abali waggulu abagenda otuula waggulu yeeno section eya waggulu nga wenjikulambuza eyoyoteddwa bulungi eri mu mbeera nnungi akaweewo keeko kaseenekerevu
wengo ofuna sound ngali clear anti oli munda wengo kikuba bulungi wengo olaba bulungi kati then waneeno nga wenkulengeza waneeno baproducer b'omuzannyo ogwa Climax we bagenda banga batudde waneeno ngira nga kafaani kabawujjako abantu webayitira nti obuli ne Buggundu bali yeyongera nga bw'olengera kati embeera bwetu bwegenda obbeera then kati tugenda kwolekera wano male nkulengeza stage kati okiraba stage walingi kulengeza ng'eri kumpi kati nkulengeza ekikola ki eri wala nawe osobola okola ki ng'ofiiringa nze kyebayita aerial view kwatidde eno waggulu kwatiddeko wansi awo benga okola ki okitegeera bulungi ono gwe bayita Sir Lubowa Ahmed kitegeera so omuzannyo akuleetedde kwano ku Labonita nkugambye agugenda alagibwa ennaku 3 wano ku Labonita kwe kuli olunaku olwaleero olwokutaano enkya ku lwomukaaga ne ku Sunday so osobola okujja n'ogamba olunaku ennaku 3 zonna zonna kangene mpumulyeku ku Labonita ndabe Climax omuzannyo gwa Sir Lubowa Ahmed Lubowa then n'osalawo n'ogamba ne ku lwomukaaga kanzye mpagire ne ku Sunday n'otakomoka ennaku 3 banga okoze ki omuliddewo waneeno then abatasobodde olwaleero naye ng'olwaleero kyekinyusi saagala osubwe olwaleero kyekinyusi okitegeera olwaleero kyekinyusi saagala okole ki osubwe okitegeera so olwaleero kyekinyusi obeere ng'okola ki olaba omuzannyo guneeno then nkya ku lwomukaaga naawe beerawo obeere ng'okola ki ng'ogulaba nagwo omuzannyo so kyesaagala obeere awo osubwe olemu okukola so byebyo ebintu ebimu byenjagala kwekumbire ku CBS FM UG genda maaso okusharinga okulayikinga buli kimu obe ng'okola ki ng'ofuna update ekimu kiba kigenda mu maaso wano tugenda kuleeta omuzannyo guneeno buli kamu akapeninze bazanyi ki be weesunga commentinga bazanyi ki be weesunga okulabako bazanyi ki era kipya ki kyeweesunga kitegeera kipya ki kyeweesunga bazanyi ki be weesunga kalo kakubire kulaba entuula gye bagenda otuula bwetyo oyo gwe bayita Sir Lubowa Ahmed waba ategese ekintu kati waliyo eri nkulaze olaba producer wagenda otuula weewo kitegeera so yeeno omuzannyo gwe gutugenda okubeera ogutugibwala ki ogugenda okubeera so weekuumire ku CBS FM UG ogenda okola ki naye ng'ofuna buli kimu bwe theatre Labonita olwaleero bwetunudde screen eno kwe kujolagibwa emizannyo egimu ng'olengera kati yeeyuseko so weekuumire ku CBS FM UG obe ng'olaba yeeno Climax omuzannyo top tosubwa jangu olabe arrangement ogiraba n'enkuba eba etonnye ogenda ba bulungi kuba tegenda kukubaamu nga muneeno enteekateeka neewedde abantu balimu obungi bwebalwana kuyitawo layini okirala bakoze na layini 2-3 balwana kuyiga kulaba muzannyo gwa romantic omuganga n'engambi
bwetembera bwetubiri olengera okukeri onayona layini bakoze bbiri abamusatu mukwano gwa Aromantic Entertainment abantu balwana bulwanika tiketi okuyingira abantu omukwano omungi balwana okuyingira naye nga embeera bwetebiri tebakikola lwa mukwano bakirayinas genda maaso nambye wekumire ku CBS FM wiki lwakuwa updates zonna zonna okutimbanganayakugenayo sheyalinga layitinga obenga okolaki nawe alaba saa zino kubanga okirikinga kukadaako osoofuna program mukazino mba tekituuse bakolaki kuyitako embeera bwetebiri okuyeta rabonita omuzannyo gwa Aromantic Entertainment baita Climax ogenda mu maaso gutandika olunaku olwaleero kyolwomukaaga weeguli ku Sande weeguli so agula tiketi okola olwaleero olwokutaano ekoma lwakutaano ey'olumukaaga yankya eya Sande naye gyeri eri tiketi ekola wonawona so bwetyo embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri babakabadde mu nteeko nga bayingi embeera bwetyo bweki bweti tebakikola lwa mukwano gwa Aromantic omulala bayinza obutakikolera so embeera bwetyo genda mu maaso wanaga wekumire ku CBS FM YouTube gabanga tukuwa update n'embeera bwegenda kazanyo kati kawa kuseri miseri layino olaba egansa okutambula mpola teri yakusinkana tebesigana engambe n'embeera okuba nti nebaddeyo so bwetyo embeera bwetyo tiketi gyolagayo naye nga bakolako olagayo tiketi yo olagayo tiketi embeera bwetiba eri saawa zino line yange tugenda kuwa update zona line bwetiba eri naye nga olagayo tiketi nga abantu okugaa nga obalaba booti
nabo boolaba bookyengera batyati kona uno mukwano gwa Aromatic omuzannyo nambe gwa Climax nkutuyetwala tumitwano wetunsinyiziga okuweereza CBS FM UG again CBS Katalama worldwide embeera wonna tunaaba tukazaako kuwa so embeera bwetyo bweri bwenana gyoli samasanyaako asubika omuzannyo ngambe enkya gyeguli kulonka tiketi zisold out matiki olwokutaano tiketi zisold out so embeera bwetyo bweri wanene okuyeta nomonita nambi wekumiraku nambi ku CBS FM UG genda ku Twitter CBS FM UG ku Facebook genda ku CBS FM UG ku Instagram genda ku CBS FM UG ku TikTok ogende ku www.cbsfm.ug awo ku website yaffe obulanga muli engaga na entertainment ag'embuga agaki amuli gonna world baganda tugakuwa nambi bino ebivulunga bino kamuga abuziswa buli munabugerere nenkugamba ayentantala empisa embi zonna zirekewa kuba bawunsa we bali security tight embeera yonna nga bwogiraba bawunsa we bali bulungi nnyo embeera bekkaanya buli kimu akikula tiketi kusekeredde embeera nga bwetegeri toyinza suka owaye nga tokola bagenda maaso kugula tiketi zaabwe basasula wano nga bagizaako ng'oyingira naye nagambye akigula tiketi olina obanga weegenda akigula tiketi bakulaba security nagambye eri tight balina n'akakebera tiketi wano wona kugambye mbeera nga bweri kugambye erisotaiti embeera eri taiti nnyo embeera y'okugambye eri taiti embeera nagambye bwetyo bweri fiira labonito nga bwolengera wano bangi nnyo bazze mu bungi nga otegeera embeera bwetyo bweri omanira bonita nga bwesaino kawalaata kati waggulu wansi wa jene waggulu wa VIP waggulu wa VIP ye VIP ya ntwale ntano wansi bwotyo nayagambye nja kukulaga update ku update mbe nga tukuwa update ku update olaba embeera bwetyo bweri bwetyo embeera bwetyo bweri embeera nagambye bwetyo kuwa update ku update renga ofuna buli kimu naye okume ku CBS FM UG buli wamu all over world over bali mu diaspora bakagama banyinaffe kandi afensi yonna ononga akola kimu kige kwaffe okoko omuzannyo guno mu segment oba mu episode nenga okufuna bulungi nnyo embeera bwekityo toyimiridde then ngambe ayetantantaba tiketi ngambe bagitekerayo bati mpola tulina omukulu abe owa Aromatic Entertainment aliko ayambadde enkofiiriko Aromatic Crew ogamba otya papa abe nkulaba oli ku mulyango oba powa
kati okola ku ticketing oba oli waggulu ku VIP naye kyembuuza oba kyaga kumanya kati abantu abacupula tiketi ndabye muyisaako akantuntu baleke bacupule mubategedde wano nencupula ate nazo muzirina kati atolya mulabule ayaga mukwatira wano ali ku nasa acupule kuba ndabye muna akantu ke bayisaako oli wano otegedde wano acupula tiketi ajje buzi so embeera bweto bweri abe yayimire ku mulyango gwa VIP akikuttemu naaba wansi wali eri nawe nabakikutte omukwano guno ogw'amatunda bangi so embeera bweto VIP nzegenda mufumbo gwange kati abayina muwole aje nanaatera okuba bannange bannange eswala CBS FM.